Tibajja kwesitula singa bana abakikoze kimira bw'aba avudde ku Vipers n'ajja ku Express agenda kukolawo ki Nyanzi yalabise bulungi nnyo omujozi gwa Express n'abaviira ne bamufuwa ssente Nyanzi Kimera Brancha waliwo n'omulala awo balinga bana mu maaso awo omutebi wa Buwekula Salo ogamba Jimmy Kalema ali kitala ali kitala ndowooza tulina eddakiika 2 njagala tuzikozesa okwogera ku katono ku Formula 1 yaguddewo yabadde season opener twazzeeyo mu bumotoka obukifudu bwatandise bulungi nnyo mu Australia gye twatandikidde nga Mercedes ennongosereza gye yakoze mu engine yaabwe epayinze off era bakulembere bulungi 1-2 bajo kipayinze bulungi nnyo George Russell yavuganga ne Lewis Hamilton Lewis ngatanajja mu Ferrari so then n'omuwanguzi yennyini George Russell agamba kuba bw'oba otunuliddemu omwaka mulamba gwonna season ewedde babadde ne takeover turnover zabadde 45 wano mu race babadde 125 imagine emirundi ng'esatu ngeringa video game olaba abantu bayise mu laps 10 George Russell ne Charles Leclerc bawanyisiganyiza obuwanguzi obukulembeze bwaddako maaso ekyo abantu buli omu ng'agamba kiki kigenda mu maaso saawe kale ziri 35 tukomawo nebiva mu Spanish La Liga, German Bundesliga, Italy katuje tovao